ate nakugamba Katsi esegenda kukuba. First of all, was in stake mu music industry tolina. Katsi mpayo omuyimbi gwota bisend mu music industry. Katsi nyinza okusomera abantu kaliya zosse mwana gwe ng'okyali mu just akangobango bakanywa siga n'akakyazina abakazi ose kaliya z'abaana abayimbi. Muve ku zino testimonies mulaba Viper rankings boogera nti bo erinnya okulikola baali batulira ddanga bakatsi babayisa ddabubi. Nyinza obbawa kye bayita listi y'abayimbi abeekokkola omwana oyo Katsi. Bw'ombuuza Katsi ebirungi byakoze music industry tewali. Katsi tewali kivulu kyakoleddeko bwereere. Katsi tewali muyimbi gwayambye nga tamwebaseeko tebamuwadde ssente. Katsi akubye kaliya z'abaana abatalinaako busobozi bonna kubeera nga basasulwa enguzi balipa badijje. Katsi abadde stumbling block mu kaliya z'abayimbi 7 ku buli 100 abaana bali wansi. Eno video mujja kunjulira abayimbi bagenda kuvaayo kuba Lucifer bwayogera nagambe kansooke nnindako omuvubuka ono muddamu. Naye mmanyi abayimbi mwenna Katsi nga byakikozeeko n'akusaba siddi n'omuwe ssente nawe beera nga tazannye luyimba lwo n'ogenda ku stage nti ogenda kuyimba ne kajjako microphone ojja kulireetinga ku video eno kuba mmanyi ssaawa zino gye ssaawa njogerera emijiji Katsi gyayonoonye ne gya sabotage nze kaliya zaazo. Lwaki Katsi oli mu mbeera ekisiraani kikolimu? Katsi olina ekikolimu nga sinnagenda kugana amazi kuba buli omu alina amazi. Nze nina amazi alaba video ena alina amazi walwala amazi buli muntu alina amazi ge. Gwagwe weempandiikako bwembandiike okufuna essente. Weewaawo awo nja kugendawo. Ne Katsi oli musajja wa mutima mubi. Natural oli musajja wa mutima mubi. Weebuze Katsi ky'oli awo. Waki fire tajjangako fire kudifending anti Katsi this, Katsi that, Katsi that. Katsi wetegeze social media avenues oba handles go postinga fee. Talina lunaku fee we yali akupostinze. Lwaki fee talina lunaku yali akupostinze. Video note ya saturating ya mama wa fee nawe nga muyomba twagira ba social media natumanye ebyalimu because the parents were disappointed. Katsi wamala ebiseera ng'ovuma Red Pepper nti ekubonyaabonya nti era ekulumirirwa simanyi bwekuwalana. Katsi n'ovuma Red Pepper nga ogenda ogisuuwinga bwekuwayiriza nti walwala amazi. Katsi neewuunya okujja okugamba mu migundi y'ombunno obadde n'amazi emyaka 10 nga byebiseera bimu Red Pepper yakuwandikako nti osiga abaana amazi ne weewakana nti Red Pepper simanyi etambuza simanyi sitoole embi simanyi ekuwalana simanyi malisi niwagana ogisuuwinga amawulire bakulirire bakuwa ssente. Katsi bwe nategeera Katsi nti olina omutima omubi. Kati goloza waki fee takupostinga nnyo ng'akoyimiza amate nga mulina omwana. That girl has never cured. You're the reason Katsi waki fee yatandika okunywa enjaga. Nkubuulira omwana oyo yali muwala mulungi nnyo yabeeranga ne baradio nga bayimba ne baradio by that time. Gwe kennyini fee buli weetunulamu n'alaba nti alina amazige wamusiida oyo omwana agenda mu depression. Gwokyekazakaza kuba gwewangadde n'amazigo olinamu akengubangubo omaze ebbanga ng'ogakweka nga ogasiiga emigigi emito abaana b'amasomero buno bokadanke abazze mwanje n'obwana simanyi mbu Serena simanyi ngala bisomero buno obwajjanga mu siriko ng'omuyinge gye mubuyingizamu ne bapase ne mubutwaleyo ne mubuzina obwo bonna obwana bw'abandi emigigi gy'osiiza amazi ensi egenda kukomerera. Katsi mwana gwe oli musajja mutemu nnyo ate oli musajja wa mutima mubi. Katsi nnyo oli musajja wa mutima mubi. Katsi kino nze nkyogera kuba nabeera nga mu industry nga n'abayimbi bentambulirako. Katsi tukumanyi nga tebakuwadde ssente obeera muzibu. The reason as to why mama w'abaana bo yagaana Katsi okutereera gwoni tujubisa nti no you good terms n'oyo omuwala wadde yagwa eddalu oyo omuwala takkiriza nti musajja gwe wamulimba kubanji manyi fee yakubuuza nga bino ne bakwogerako biki muganda wange oli mulwadde oba toli mulwadde wamulimbira emyaka egisukka 10 n'ottakkaliya nga tosebusi kaliya ne future ogisebusi. Kati saawa zino ogamba nti Bobi Wine abaana be bakuvuba. Katsi ngenda sooka nkuddiremu ngenda gamba ku video eri obuzibu bwolina toyagala kola. Kiriza obagana toyagala kola. Katsi lwaki si gwe wekka asoose okulanga nti olina amazi. Basenkubuge bwe nabayaganga dda nti balina amazi. Bafiye bongo tayabaze bagamba nti balina amazi. Tulaba abasajja nga basupercharge bajja bagamba balina amazi. Ani abavuma? Goli mu kugamba Bobi Wine nti abantu boogera ku HIV status yo ani yajja n'agamba nti ojoogere. Kye nakugamba nti egundi eyo tewajogera tewavaayo kugamba mbu oli mulwadde w'amazi ng'okyogera mu bulungi wajjira kuba nti no bali bakusomedde omuzannyo bbalamu ffenna tujjukira bulungi.
Balamu bwakusomera omuzannyo wayita weeks bbiri ng'ovuddewo the day you came out n'ogamba mbu ndi musajja mulwadde w'amazzi ne tukulaba ekkololongo wa speech oyambadde obusuuti mu gundi ya Museveni. Olwo bakubalidde nti ogenda kubeera ambasada w'abalwadde b'amazzi. Diru teyayitamu. Kati oli depressed nnyo. Weekyaye okutesa NUP okwagala okubeera ng'oscoutinga akasente mu NRM. Otandise okumanyira Bobi Wine mbolina ekyama ky'oyinza okubikkula. Bobi Wine ensi n'emukyawa. Nti gw'olina eggi oyinza okwasa. Obuwagizi n'ettutumu lya Bobi Wine yonna lyonna ndirisaanawo. Naye kati kankubuulire twabeeranga mu ggagamiro olina ekintu kye wakola kye kimu ky'oyagala okwogera. Poliisi y'e Kabagala ffenna tukimanyi. Eyo keesi wagitako ne wa Bebe Cool nga tukyaliyo. I dare you. And I dare Bebe Cool mu video eno ebintu ebyo katsi byagako si ebintu by'ekidongole mu byayogera. Eby'omuwala eyali mu kiraabu gye bayitanga Swe. Byagala okukomyawo omuvubuka oyo kambabulire ku mutima gwa Katso oyo. Anejjukira ku story y'omuvubuka gwe bayitanga Phantom Lovins ne Buchaman ne babagamba nti bakwata omuwala ina di dance. Omuwala yajja mu swinga tayambadde empale. Omukulu oyo Katsi yatambula ku police ng'agamba nti Bobi Wine yakutta omwana ne Buchaman. Era fayire yo Katsi yagigobako nnyo twanexent yajja kumye mugagabero gye twali ng'asaba amasannyalaze ng'ategedde beef yali y'amaanyi. Naye okuba eyo Bobi Wine ono alina omukisa gw'amaanyi nnyo nti kuva dda baagadde okwonoona erinnya lye era seeyo Katsi tewagifunako ssente. Nkula gw'obubi bw'omusajja ono Katsi yatoba ne fayire eyo ng'agenda aloopa mu Bobi Wine yankwatira girlfriend ne Buchaman. Era Bobi Wine oluyimba olwo lwe bayita Inadi Dance lwali based on true life story. MC Katsi nyoka amazi segenda kukuba. First of all ozo ina stake mu music industry tolina. Katsi mpayo omuyimbi gw'otabbisente mu music industry. Katsi nyinza okusomera abantu kaliya zosse mwana gwe ng'okyali mu just akangobangoba akanywa sigala n'akakyazina abakazi osse kaliya z'abaana abayimbi. Muve ku zino testimonies mulaba Viper rankings boogera nti bo erinnya okulikola baali batuulira ddanga bakatsi baabayisa dda bubi. Nyinza obbawa kye bayita listi y'abayimbi abeekokkola omwana oyo Katsi. Bw'ombuuza Katsi ebirungi byakoze music industry tewali. Katsi tewali kivulu kyakoleddeko bwereere. Katsi tewali muyimbi gw'ayambye nga tamwebaseeko tebamuwadde ssente. Katsi akubye kaliya z'abaana abatalinaako busobozi bonna kubeera nga basasulwa enguzi balipa badijje. Katsi abadde stumbling block mu kaliya z'abayimbi 7 ku buli 100 abaana bali wansi. Eno video mujja kunjulira abayimbi bagenda kuvaayo kuba Lucifer bwayogera nagambe kansooke nnindeko omuvubuka ono muddamu naye mmanyi abayimbi mwenna Katsi nga byakikozeeko n'akusaba siddi n'omuwe ssente nawe beera nga tazannye luyimba lwo n'ogenda ku stage nti ogenda kuyimba ne kajjako microphone ojja kulireetinga ku video eno kuba mmanyi ssaawa zino gye ssaawa njogerera emijiji Katsi gyayonoonye ne gyasabotaaginze kaliya zaazo. Lwaki Katsi oli mu mbeera ekisiraani kikolimu? Katsi olina ekikolimu nga sinnagenda kugana amazi kuba buli omu alina amazi. Nze nina amazi alaba video eno alina amazi walwala amazi buli muntu alina amazi ge gwagwe weempandiikako bwembandiike okufuna essente weewaawo awo nja kugendawo. Ne Katsi oli musajja wa mutima mubi. Natural oli musajja wa mutima mubi. Weebuze Katsi ky'oli awo. Waki fire tajjangako fire kudifendinga nti Katsi this, Katsi that, Katsi that. Katsi wetegeze social media avenues oba handles go postinga fee talina lunaku fee we yali akupostinze. Lwaki fee talina lunaku yali akupostinze? Video note ya saturating ya mama wa fee nawe nga muyomba twagira ba social media natumanye ebyalimu because the parents were disappointed. Katsi wamala ebiseera ng'ovuma Red Pepper nti ekubonyaabonya nti era ekulumirirwa simanyi bwe kuwalana. Katsi n'ovuma Red Pepper nga ogenda ogisuuwinga bwe kuwayiriza nti walwala amazi. Katsi neewuunya okujja okugamba mu mirundi y'obunno obadde n'amazi emyaka 10 nga byebiseera bye Red Pepper yakuwandikako nti osiga abaana amazi ne weewakana nti Red Pepper simanyi etambuza simanyi story embi simanyi ekuwalana simanyi malisi n'oyagala ogisuuwinga amawulire bakulirire bakuwe ssente. Katsi bwe nategeera Katsi nti olina omutima omubi. Kati goloza waki fie takupostinga nnyo ng'akoyimiza matenga mulina omwana. That girl has never cured. You're the reason Katsi waki fie atandika okunywa enjaga. Nkubuulira omwana oyo yali muwala mulungi nnyo yabeeranga ne baradio nga bayimba ne baradio by that time. Gwe kennyini fie buli weetunulamu n'alaba nti alina amazige wamusiiga oyo omwana agenda mu depression.
Gocheka zakaza kuba go wangadde n'amazigo ina mwaka engobangu bomaze banga ngo gakweka nga ogasiga emigije emito abana ba masomero buno bokadanki abafu abazze mwanje no bwana simanyi Serena simanyi ngala bisomero somero buno bwajjanga musiriko ne ngo muyiregeje mbuyingiza mune bapasi ne mbutwale ne mbuzina obo bonna obwana bw'abandi emigije gyosiza amazi ayesegenda kukomerera kati mwana goli musajja mutemu nnyo ate oli musajja wa mutima mubi kati nnyo oli musajja wa mutima mubi kati kino nze nkyogera kwa nabiranga mu industry nga n'abayimbi b'entambuyako kati tukumanyi ngero tubakuwadde ssente obeera muzibu. The reason as to why mama w'abaana bo yagaana kati okutereera goni tujubisa nti no you good terms oyo omwala wadde yagwe eddalu oyo omwala takkiriza nti musajja gwe wamulimba kubanji manyi fiye yakubuuza nga bino ne bakwogerako biki muganda wange oli mulwadde oba toli mulwadde wamulimbira emyaka egisukka 10 n'otakkaliira nga tosebusikkaliya ne future ogisebusi kati saawa zino ogamba nti Bobi Wine abaana be bakuvuba kati ngenda sooka nkuddira mugenda gamba ku vidiyo eri obuzibu bwolina toyagala kola kiriza obagana toyagala kola kati lwaki si gwe wekaasoose okulanga nti olina amazi basenkuluge bwena baaganga dda nti balina amazi bafiye bongo tayabaze bagamba nti balina amazi tulaba abasajja nga basupachaja bajja bagamba balina amazi ani abavuma goli mu kugamba Bobi Wine nti abantu boogerako HIV status yo ani yajja n'agamba nti ojoogere kyenna kugamba nti egundi eyo tewajogera kutowavayo kugamba mbundi oli mulwadde w'amazi ng'okyogera mu bulungi wajjira kuba nti no bali bakusomedde omuzannyo balamu fenna tujjukira bulungi balamu bwakusomera omuzannyo wayita weeks 2 ng'ovuddewo the day you came out n'ogamba mbundi musajja mulwadde w'amazi ne tukulaba ekkololongo wa speech oyambadde obusuuti mu gundi ya Museveni olwo bakubalidde nti ogenda kubeera ambasada w'abalwadde b'amazi diru teyayitamu kati oli depressed nnyo weekyaye okutesa NUP okwagala okubeera ng'oscoutinga akasente mu NRM otandise okumanyira Bobi Wine mb'olina ekyama ky'oyinza okubikkula Bobi Wine ensi n'emukyawa nti gw'olina ejjiri oyinza okwasa obuwagizi n'ettutumu lya Bobi Wine yonna lyonna ndirisaanawo naye kati kankubuulire twabeeranga mu gagamiro olina ekintu kye wakola kye kimu ky'oyagala okwogera poliisi y'ekabagala ffenna tukimanyi eyo keesi wagitako ne wa Bebe Cool nga tukyaliyo I dare you and I dare Bebe Cool mu vidiyo ebintu ebyo kati byagerako si ebintu by'ekidongolo byayogera eby'omuwala eyali mu kiraabu eri gye bayitanga swe byagala okukomyawo omuvubuka oyo kambabulire ku mutima gwa Katso oyo anejjukira ku story y'omuvubuka gwe bayitanga Phantom Lovins ne Buchaman ne babagamba nti bakwata omuwala ina di dance omuwala yajja mu swenga tayambadde empale omukulu oyo Katso yatambula ku police ng'agamba nti Bobi Wine yakutta omwana ne Buchaman era fayire yo Katsi yagigobako nnyo twanexent yajja ku mugagabero gye twali ng'asaba amasannyalaze ng'ategedde beef yali y'amaanyi naye okuba eyo Bobi Wine ono alina omukisa gw'amaanyi nnyo nti kuva dda baagadde okwonoona erinnya lye era seeyo Katsi tewagifunako ssente nkulaga obubi bw'omusajja ono Katsi yatoba ne fayire eyo ng'agenda aloopa mu Bobi Wine yankwatira girlfriend ne Buchaman era Bobi Wine oluyimba olwo lwe bayita Inadi Dance lwali based on true life story lwe bayimba ne bajja n'Omegadi nga balusekeeterera emboozi eyo nti abwana bajja bambadde nga tebambadde empale nga baagala kubeera nga balireetiga ku kyalimu Katso oyo yatambuza fayire eyo nga yeesibye ku Bobi Wine n'akwata n'omuwala yamugjeyo kigu n'amuleeta MC Katsi nyoka amaze zina abakazi osekaliya z'abaana abayimbi muve ku zino testimony ze mulaba ba Viper rankings boogera nti bo erinnya okulikola baali batulira ddanga bakatsi baabayisa dda bubi nyinza obbawa kye bayita listi y'abayimbi abeekokola omwana oyo Katsi bombuuza Katsi ebirungi byakoze mizigera setewali Katsi tewali kibulu kyakoleddeko bwereere Katsi tewali muyimbi gwayambye nga tamwebaseeko tebamuwadde ssente Katsi akubye kaliya z'abaana abatalinaako busobozi bonna kubeera nga basasulwa enguzi balipa badijje Katsi abadde stumbling block mu kaliya z'abayimbi 7 ku buli 100 abaana bali wansi eno video mujja kunjulira abayimbi bagenda kuvaayo kuba Lucifer bwayogera nagambe kansooke nnindako omuvubuka ono muddamu naye mmanyi abayimbi mwenna Katsi nga byakikozeeko n'akusaba siddi n'omuwe ssente
nawe beeranga tazannye luyimba lwo n'ogenda ku stage nti ogenda kuyimba ne kajjako microphone ojja kulireetinga ku video eno kuba mmanyi saawa zino gye saawa enjogerera emijiji Cuts gy'ayonoonye ne gya sabotage nze kaliya zaazo lwaki Cuts oli mu mbeera ekisiraani kikolimu Cuts olina ekikolimu nga sinnagenda kugana amazi kuba buli omu alina amazi nze nina amazi alaba video eno alina amazi walwala amazi buli muntu alina amazi ge gwagwe weempandiikako bwembandiike okufuna essente weewaawo awo nja kugendawo ne Cuts oli musajja wa mutima mubi natural oli musajja wa mutima mubi weebuze Cuts ky'oli awo waki fire tajjangako fire kudi failing at Cuts this Cuts that Cuts wetegeze social media avenues oba handles go postinga fee talina lunaku fee we yali akupostinze lwaki fee talina lunaku yali akupostinze video note ya saturating ya mama wa fee nawe nga muyomba twagira ku social media natumanye ebyalimu because the parents were disappointed Cuts wamala ebiseera ng'ovuma red paper nti ekubonyaabonya nti era ekulumirirwa simanyi bwekuwalana Cuts n'ovuma red paper nga ogenda ogisuuwinga bwekuwayiriza nti walwala amazi Cuts neewuunya okujja okugamba mu migundi y'obunno obadde n'amazi emyaka 10 nga byebiseera bimu red paper yakuwandikako nti osiga abaana amazi ne weewakana nti red paper simanyi etambuza simanyi sitoole embi simanyi ekuwalana simanyi malisi niwagana ogisuuwinga amawulire nti bakulirire bakuwa essente Cuts bwe nategeera Cuts nti olina omutima omubi kati goloza waki fee takupostinga nnyo ng'akoyimiza matenga mulina omwana that girl has never cured you're the reason Cuts waki fee yatandika okunywa enjaga nkubuulira omwana oyo yali muwala mulungi nnyo omutima omubi kati goloza waki fee takupostinga nnyo ng'akoyimiza matenga mulina omwana that girl has never cured you're the reason Cuts waki fee yatandika okunywa enjaga nkubuulira omwana oyo yali muwala mulungi nnyo yabeeranga ne baradio nga bayimba ne baradio by that time gwe kennyini fee buli weetunulamu n'alaba nti alina amazige wamusiida oyo omwana agenda mu depression gwokyekazaakaza kuba gwe owangadde n'amazigo olinamu akengubanguba omaze ebbanga ng'ogakweka nga ogasiiga emigigi emito abaana b'amasomero buno bokadanke abazze mwanje n'obwana simanyi mbu serena simanyi ngala bisomero buno obwajjanga mu siriko ng'omuyinike gye mubuyingizamu ne bapase ne mubutwaleyo ne mubuzina obwo bonna obwana bw'abandi emigigi gy'osiiza amazi ensi egenda kukomerera Cuts mwana gwe oli musajja mutemu nnyo ate oli musajja wa mutima mubi Cuts nnyo oli musajja wa mutima mubi Cuts kino nze nkyogera kuba nabeera nga mu industry nga n'abayimbi b'entambulirako Cuts tukumanyi nga tebakuwadde ssente obeera muzibu the reason as to why mama w'abaana bo yagaana Cuts okutereera gwe tujubisa nti nno oyo good terms n'oyo omuwala wadde yagwa eddalu oyo omuwala takkiriza nti musajja gwe wamulimba kubanji manyi fee yakubuuza nga bino ne bakwogerako biki muganda wange oli mulwadde oba toli mulwadde wamulimbira emyaka egisukka 10 n'ottakkaliya nga tosebusi kaliya ne future ogisebusi kati saawa zino ogamba nti Bobi Wine abaana be bakuvuma Cuts ngenda sooka nkuddiramu ngenda gamba ku video eri obuzibu bwolina toyagala kola kiriza obagana toyagala kola Cuts lwaki si gwe wekaasoose okulanga nti olina amazi basenkubuge bwe nabayaganga dda nti balina amazi bafiye bongo tayabaze bagamba nti balina amazi tulaba abasajja nga basupachaja bajja bagamba balina amazi ani abavuma gwe oli mu kugamba Bobi Wine nti abantu boogerako HIV status yo ani yajja n'agamba nti ojoogere nakugamba nti egundi eyo tewajogera tewavaayo kugamba mbu oli mulwadde w'amazi ng'okyogera mu bulungi wajjira kuba nti no bali bakusomedde omuzannyo balamu fenna tujjukira bulungi balamu bwakusomera omuzannyo wayita weeks 2 ng'ovuddewo the day you came out n'ogamba mbu ndi musajja mulwadde w'amazi ne tukulaba ekkololongo wa speech oyambadde obusuuti mu gundi ya Museveni olwo bakubalidde nti ogenda kubeera ambasada w'abalwadde b'amazi diru teyayitamu